Is that the statement you made? Yes. Let's go to the second page of that statement. The accused persons to sit because being senior citizens standing for a long time. Bajulizi abasinga obukulu kubanga mubaddemu akulira poliisi y'e Kabale eyali alabirira ebyaliwo mu kiseera kye tuvunaanibwa. Leero wazze Mbega eyakulira mu kunoonyereza ku musango guno ate nga ye yakuguka ku by'obufuzi. Yakulira poliisi mu kunoonyereza ebyobufuzi, emisango gy'ebyobufuzi, naye yabaddewo wano. Ne kivaayo butereevu ne kitandika okutangaala bulungi. Ekigendererwa kya kutumalako emirembe, kutulemesa okukola emirimu egyaffe, kututawaanyanga bulijjo, kutumalako ssente nga tutambula tujja Kabale n'okuddayo, n'okututulugunya mu birowoozo. Kye kigambo.